Akatego akaliwo mwami Yoseri Tabuhabulwa omukulu Yoseri Tabuhabulwa yandyagala okwata obuyinza n'abuwa mutabani we okugezaako okwagala okubaako ebyo byali mu kuyisaawo. Neetwongera omujjukiza n'omutegeeza nti byonna ng'amaze obbikola era nga buli kimu akikoze nga bw'asuubira ye ng'amagezi ge gamugamba. Twongera omujjukiza nti akimanye nti lino eggwanga lya Bannayuganda abayana okulaba nga bafuna enkyukakyuka, abayana okulaba nga tufuna obwenkanya, era twongera okujjukiza mwami Tabuhabulwa n'akabinjako nti byonna bikole bati akaddeko tokyasobola kukazza mabega. Ensi yakutegeera, abantu bakumanyi ebigendererwa byo ne by'oyagala okukola, ne bw'oyagala okuteekawo mutabani wo. Twongera okujjukiza nti kati buli muntu mutegeevu, buli muntu amaaso galaba, era buli muntu amanyi kyayagala. Kwegenda maaso n'okukola by'okola, naye naffe tugenda maaso n'okujjukiza nti Uganda tegenda koma ku ggwe. Uganda egenda sigala etambula, era Uganda yaffe ejja funa ekituufu. Gwelemerawo, but your time is out. Nga temutunulidde nti kakati nange kanzimba amakanda fuke pulezidenti wa NUP. Abamu ze strategy zaabwe, abamu kubeera ba leader of opposition, abamu nfuke MP nzireyo ekisanja ekirala. Kyemugamba Sseggona tasobola kubeera ku kakiiko kawamagezi. Tulabe bwe tujjako Museveni bw'atabeera mu paalamenti amagezi ge gaba tegakola. Abaffe bw'abaddewo misango emeka gyawozezza. Bino ebigambo bwe tubyogera abamu banyiiga. Twetaaga ku mulundi guno okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe. Twetaaga okutegeera kiki kye tugenda okukola ekyenjawulo. Pulezidenti yatugambye tukole eggaali. Ojja kusanga bannabyabufuzi ng'eggaali ze bagenda okukola za kubanoonyeza bwa kansala, za kubanoonyeza bwa MP. Si ze eggaali omukulu ze yabadde ategeeza. Eggaali ey'Abannayuganda abagenda okusituka beekalakaase bagambe Museveni genda. Ffe bakatongole tetwagala tuwayitewo emyaka 5 batugambe mwakola ki. Yensonga lwaki etugibagamba. Bannayuganda ke kaseera bannansi obulumi bwe tuyitamu tugobe okutya tulabe nga Museveni agenda. Kati obuuza Joyce baagala agenda atambula agamba Mpuuga okukola ekibiina si kibi. Era ezo narrative zaali mu kwogera. Omuntu eyeebase n'omuntu mu buliri ne beeyagala babeera bati. Oyo baagala finito. Ekyokubiri, mukama wange President Kyagulanyi olina okwegendereza. Muhoozi okujja ku kitebe kya NUP ne bye yakola waliwo information eyafuluma. Era nga information eyo waliwo bannaffe abaagiwaayo. Era nga abaagiwaayo baali balowooza nga bamaze okutuula ne Muhoozi Kainerugaba nti bwe tubiteeka ku Kyagulanyi ayina by'ayina ku kitebe kye n'abavubuka be yali aparedinga bagenda kumusiba ate munnaffe oba naffe tusituke. Era emisango egyo mwagiwulira bakurayije nga bagyogerako titulina emisango tuli mu Zimba fayiro biki naye ne batyamu engeri owekitiibwa Kyagulanyi gye adressingamu ensonga eno ne bannansi engeri gye yabakwata ku mubabiro. President Kyagulanyi baali bapulaninga okukusiba. Era nga bannaffe abamu n'amasuuti bagagolodde bakuteeke mu kkomera bagambe Kyagulanyi bamusiba. Naye statement gye wateeka ku mutimbagano n'otegeeza ensi nti bannange obulamu bwange bwe bugenda bwe nfuna ekizibu kyonna mutabani wa Museveni yaba akikoze. Mukama wange President
ebintu bingi ebiri mu okwapeninga era nga bannaffe n'enkwate yakwatibwamu chairman Nyanzi waliwo abaagirimu bwe twogera ebigambo bino ffe bamumira asanafu ewatali Kyagulanyi Robert Ssentamu tetusobola kugenda forward. I repeat, we are Kyagulanyi Horiki. Bw'omanyi ng'oli mu NUP nga gwe otunuulidde kweyagaliza kujjawo Kyagulanyi kumutta kola ki kutwala information. Bannayuganda balina ensonga lwaki baayagala Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mwe mwenna oba Katongole oba ani otwanyi temuyina mwatufuna ku Bobi Wine. Mulebe kwebuuza magezi, mulebe kupangira musajja, mulebe kulowooza nti Kyagulanyi tabaagaliza abaagaliza. Abamu mwali baavu ba MP, bangi mwali temufaananika. Ne munnanga abantu baakyuka, abamu bavuga zi V8, abamu ebizimbe bayina. Naye Kyagulanyi sacrificed for that. Singa President Kyagulanyi yali muyimbi n'akwata olunaana lwe ne zibbiliyoni ze nga yakayingira Parliament nga mu abasiru abamu bwe mukoze bwe yatuuka mu Parliament Kyagulanyi yali azitowa. Abasajja ne bamunoonya ne nagamba bakyali bange bendese Kyaddondo East, bendese Kamwokya, Bannayuganda, bannansi abali obubi. Yensonga lwaki tubajjukiza President Kyagulanyi Museveni agezezzaako okugula abantu. N'abagula n'agamba bwe tutwala ono tujja munafuya. N'atwala Deputy President wa Buganda, n'aleeta abambega be, n'akola ki? Ne Bannayuganda mwawagira omuntu awagirikika. Era mbasaba temuggwaamu ssuubi, temuggwaamu maanyi. Ba politicians n'abantu abamu abali mu kweyagaliza ebyabwe mubatunuulire n'amaaso abiri. Temutemya. Kubanga ffe kye twagala kwe kununula ensi yaffe Uganda. Kwe kulaba nti bamacete abakoze obusibe bwa myaka 4 n'ekitundu bagenda mu 5 bawulire nti Katongole kino bwe kiti ne bwe kiti, bawulire nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Abaana abattibwa Bakibalama John Bosco ffe twawangalanga nabo. Waliwo bakanatta Muhammadi buli lwozukka ku makya balowooze. Bakadde bange tusobola. Oyo mutabani wa Museveni talina kyasobola kutukola. Amaanyi gammwe geego ge tusobola okukozesa okulaba nti 2026 ensi yaffe tuginunula. Nsaba Kitaffe mu Katonda amaloboozi gammwe abamu tegawulikika. Naye bye mwalabye nga abajjaati bakola bannansi bagenda kutuuka eyo ganga ya Muhoozi ejje kusike Munnaddiini ku altari oba bya ttaka. Abajjaati kubanga abo abavubuka olaba kuba bannamawulire, olaba kuba bannansi, nawe Munnaddiini n'olaba ng'oli akutte waya akuba munnansi munne usolido y'amasannyalaze ku mawulire n'obiraba ku makya n'omwenya ne ku ddiiro nga ne mukazi waakutunuulidde abamu muli ba Reverand. N'osanga Kitaffe Kasimba Mugalu statement okuva lwe yajja ku bulabirizi gy'avaamu nti balumba poliisi ng'abaana ebigere babimenye. Dr. Kazimba gwatalaba bino. Mutabani wa Museveni lino eggwanga yaligula. Bino ebintu tugenda kutya. Katongole bajja kutta munzite, bajja kuwamba mu mpambe. Naye ng'amazima ngoogedde. Waliwo Bannayuganda abali mu sseemwayi. Babakeera bakuba. Emmere gye babawa kubakuba. Miggo bannansi bali mu sseemwayi ebigere byavunda. Bannansi bali mu
musemwayo eyo wansi babaliisa ziggoonya. Bannansi bali mu kulaajana, tewali aboogerera. Bakola musango ki? Ddala nga mwana wo gwe batutte mu ssemwayi ne bamukuba omwaka mulamba. Abasiraamu, lwaki okubeera omusiraamu musango mu Uganda? Abasiraamu bangi batulugunyiziddwa gavumenti ya Museveni. Abava mu ssemwayi babyogera. Bakadde bange, tuyimuse amaloboozi gaffe. Kubanga oyinza olowooza tekikutteeko ggwe, munnange ndi pasita, naye bano obasanze busanze. Enkya ensi egenda kukwata naawe olwale kansa. Nga toyina bujjanja bugenda bweru, ng'olina kugenda Mulago. Towafunako obudde bulambula balwadde ba kansa. Abali eri mu Cancer Institute ng'ebyuma tebiriiyo. Bafiira mu bulumi kubanga gwe tewalwala kansa. Bannakazadde b'eggwanga afuna kansa katini ku bbeere ne balisalako. Ng'obujjanjabi bwaliyambye naye olw'embeera gavumenti y'abayeekera gye baateekawo. But politician, this is not politics as usual. Twetaaga okuzibula amaaso gaffe. Twetaaga okumanya obunene bw'ensi yaffe. Bwe tunaategeera ekyo, tugenda kubeera abantu abagezi. Kubanga bano bamuunya busa, bamwambala lugabire, balowooza bategeera nnyo. Nawulidde bagamba bajja Buganda ku map. Abamu baakakitegeera kati. Era n'abamu ne balowooza nti Museveni ajja kwagala obwakabaka bwa Buganda. Tebabalimba. Obuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka balina empisa. Era Museveni bayaniriza bwanirizibwa. Mishoni yaabwe yakulaba ng'obwakabaka bwa Buganda babusuula. Era ekyo bakikola ekiro na misana. Tuyina eddimu ddene okutegeera nti obwakabaka bwa Buganda tebulina buyinza. Era eyabuwamba ye Yoweri Museveni. Naffe abakulembeze naddala mu nnono tujjukire tuleme kubeera comfortable mu bifo bye tulimu. Ti Museveni ajja kuwa ebitiibwa. Weerabire abo bannansi ba subjects mu nnono ezo banaabona batya. Bwe tulitegeera nti abakopi balina omugaso, abakopi twetaaga nabo kulowooza ku rights zaabwe. Abakopi tebandibadde nga bo bajjukirwa luvannyuma. Oba byenjogera bitegeerekeka. We tulaga wagenda bbeera wazibu. Kubanga bali mu kusaanyaawo mawanga. Intermarriages zisasulwa. Nenga intermarriages ezo zijja yagala ono muzaalemu abaana nga 2 3. Batuume Kawalya, batuume Isaabirye, ye omumalirize. Ye omumalirize. Bakadde baffe bangi battiddwa. Nenge efa gye bafudde mutetegeerekeka. Baleeta ebiwala ebinyirira, ebirina amabina, ne mwerabira bannabattanzi, bannabaggala. Kubanga bo bano yadde obwongo bwabwe bunafu, naye batunulako mu maaso. Ne bagamba abantu bano twabasanga bategeera, beefuula nti bagezi. Tubajje tutya mu ebyo ebibategeeza. Kati wano mu Uganda amasomero bwe bagavaninga agafa ag'ekereziya bagezezzaako okugakuba ogateeka mu ttaka. Ag'obusiraamu ne bakola zi seta schools, muwulira abaana bafiirayo, ne babagamba beetuze. Ne bakola amasomero gonna
ne mumanyi bye basomesa abaana bammwe mu masomero mumanyi emize gye babataddemu nti ojja kunyumirwa seeta eyisa bulungi aseeta eyisa St. Mary's kitende eyisa naye ng'omwana asobola okufuna first grade naye nga tasobola gidifendinga mu future omwana wo nga kiri awo kiboga omwana gwotunuulira max naye eri ku ssomero bw'amala okusoma bagamutwale mu ddoomu yeebake tewali budde bwakumubuulirira tewali budde bwakumugamba waffe bwe twalinga mu seminaaliyo nga tulinayo n'obudde human information ne batusomesa bafather ne bajja ne batubuulirira father ne mu kiraasi akulaba oyambadde bubi ojja kutuuka mu seeta ng'omwana abeera n'ekipale kiddugala nzwalo sister wange yaŋŋamba naga natuuse ne ndaba omwana wange lwe muzze babasala enviiri lwe muzze ne babalongoosa bamuguluminga in future obeeranga smart ng'abagenyi bagenda kukukyalira tunula ssente w'ozitadde ng'oweerera omwana wo tukyalina amasomero g'ekereziya agatannabeera penetrated kuba mu 7 yayingirako ne mu g'ekereziya mwabiraba ebyali ku St. Henry's College Kitovu ebyali ku Simaaka mwabiraba kati nammwe bannansi nga muzadde abaana bammwe mutunulye ku generation omwana mututte mu ssomero ki waliwo amasomero omwana oba essomero liri mu kyalo mutwale eyo agabano balina ne dormitories ne babaawula nti basirevuzi balina sula mu dormitories zino basirevuzi balina kwebaka eno kati nabagambye Elishama oyo mwana eyafudde ndaba emboozi eyo egezze ey'omwana eyattibwa mu masomero ga Janet Museveni mwana oyo Elishama abasajja bamutuga n'omutuga nga amaze okkubibwa bo bennyini ne bamunyoola ensingo polisi y'emikono DPC w'emikono you know everything era muyingo wava ku ssomero ne mugende wa DPC ne mukomyawo omwana ne mumuteeka ne musiba bakayita batya akatimba k'ensiri ne muteeka mu mwango waggulu eyo dormitory gye babalaga nkadde era abagisulamu ba senior 1 era amannya nga yina Elishama omwana oyo bamunyoola nga oli amaze omukuba bo bamwenyolera ensingo balage nti yatugiddwa era ne bakwata n'obutambi obwo nga yakafa kubanga mwavuga ne mugenda ensuube omulambo ne musooka ne mugutwala ensuube musimaamu ina maiti endala gye munona era abafamire mama bwe yabakubira nti kale omwana wange temumuggyaawo nsange nzije ndabe weyettidde ekyo nga temwakikola omwana right now basasudde abantu bangi batuse n'otwala ba bloggers babalage n'obutambi ne babufulumya ng'omwana mbw ali waggulu ebyo byonna bya bulimba omulambo baaguzaayo nga balaba kibalidde ne omusajja erinnya ndiina obutambi buli kuno ku ssimu yange lwakuba olwayisazze kwogera kweyo emboozi omusajja n'akwata maiti y'omwana n'amukyusa ensingo n'amukyusa ne bamusitula ne bamutwalira mu ambulensi
ne bagenda ku dormitory ng'abaana bali mu kiraasi ne bakwata akatimba ne bakasiba waggulu. Kati abaana be bali mu kugamba mbu abaana b'essomero boogera kino, abaana babanyumiza kuba mu kiraasi gye baali omwana okwetuga banne nga weebali tebaali mugambye teweetuga. Era waliwo abavubuka sima abashaloomu babawadde ssente n'obwo basobola okumutta era ne bakola bwe kityo. Masomero ki ge mutwalamu abaana bammwe? Omwana eyatta Elishama yamukuba kikonde, mwana wa munene mu State House. Ne balaba nga kigenda balya ne bateekawo incident kubanga temumanyi history. John Kristo Muyingo Ekereziya Katolika yali emuwadde omulimu Uganda Matters Namugongo nga ye head teacher Uganda Matters Namugongo. Yoweri Museveni ng'ali ne Janet Museveni ne bagamba tukubye tute essomero lye Namugongo eryo nga Namugongo erina abaana. Uganda Matters nga ly'essomero erisinga okukola. Muyingo yali akyali Namugongo yennyini. Abasajja ne bamuyitamu ne bamugamba ssebo sigale Namugongo wano wennyini, laga ensi nti otandise amasomero go Seta Schools. Muyingo nga head teacher, abazadde bwe baleeta abaana abalikomendinga omwana ono nno obubonero si bulungi, kale 6 7 ne tumuteeka eri kubanga senta ebibasomesa wano abasomesa be bamu nga bagenda seeta ne bazimba seeta. Era Muyingo Ekereziya by then Archbishop yali Cyprian Kadino Wamala yali anaatera owummula Kadino Wamala nga Cyprian ajja ne batuula ne bagamba nedda Muyingo otulaba waliwo ekitagatta ne bamujja ku bwedi ticha bwe Namugongo nadda mu ziseeta